nze Ade Wilberforce Sekime Muyanja ne Kojja Kagato mu episode ya fene yabiri tukuletedde obolyawo omugenzi Hamani Basudde tugenda kusukulumya ennyimba ze 5 tumwemulumu olwo twekakasa nti lwali lwankizo era Kojja nga abaddewo kebbanga mukama musaasidde kyamutukuumidde akuwe biche bikusika ebyali mu luyimbo lwana basukulumiza oli wadde mbogera mu comment section naawe notuwa ennyimba zwali sitio eyo guyogamba nti kubasudde kusingira kuba kati wano tuwandowooza zaffe naddala ku ebyo ebyaliwo tuli ku byafaayo era nga tuli mu episode ya ffeno eya Kafeero banywanyi mwe bajidde Basudde ne Kasozi ate era bwe tuba tuli kuteeko oba tunakwata ku episode ya Basudde naye tujja kuwa olukalala lwe omu episodes nyingi nnyo kuba ne Kojja bingi byalina okwogera ku Basudde oyo nga munywanyi we ate era bwe bali nga mu ndongo oboolyawo mu biseera byabwe otherwise bingi bye tukyakufumbira bingi tutanabakwatako naddala ku nnyimba ez'akadomo kamu tulina seeyo gye tujja okujjalayo mu maaso wali nga tukuwa music evolution oba music transformation enkyukakyuka ezizze mu music okuva etandikira mu gyenkaaga mpaka eno nayo episode ejja kujja mu maaso wali ng'eno ewedde otherwise Kojja nsaba ombuulize ku balabi baffe obwebaze n'obeebaza kubanga Kojja buli wensisimuka omukutu gudduka speed ey'ekitalo abantu basubscribinga abantu bagoberera abalabi baffe mbalamusiza nnyo mbeebaza byonna bye mukola era nga tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga omulimu gumukola gwatendo musubscribinze ku Kojja Kagato exclusive yes ne mutwagala ne mutulaga nti bye tukola mubisiima nzigyeko n'endabiso bw'oba otuusa ate ku Focus TV ne mutukkirizisa nti ddala bye tukola birimu omuzinzi era birinza okuba nga birina ettaffaali ddene eriteeka ku kumanya kw'abantu ng'onaatambula n'okumanya genda nga olabe emikutu gino Kojja Kagato exclusive kuliko episode ziri ezasookera ddala episode nazo kweziri kati tuli mu ya 19 eno kati yabiri eno yabiri kakati naye gwe gendako emabega ojja kulaba emikutu egyo nga olaba buli kimu kyoyagala mu ekiri nebyo tonnaba kulaba suubira okubiraba ojja kuba oba ojja kubikkula kwegyo emikutu Kojja Kagato exclusive oba ku Focus TV ojja kubanga Kojja tuwe n'abantu omukisa era mu comment section omwo osobola tuteeramu gwe biki byoyagala twogereko oba kiki ani wa luyimba ki fa tujja kubanga tubandiza pozi bannange ekintu ekyo njala nja kiddamu bino sibyogera kuba mujja kubuuza nti gwe naye buli wamu buli muntu wali omumanyi buli kimu ekyandeetera ekyo okubeera nti nze okuva mu 1974 ndi mu music bonna abayimbi abasinga obungi bajja nga ndaba era batuukiranga ku dduuka ewaffe batwali ba publishers ba music ne ba producers kati ng'ate nze nemba nga nali nasoma music nga ndi director sobola okudirectinga music wo n'oleeta neggamba nti ekyo yimba bwoti ne bwoti kola bwoti ne bwoti kyatumanyisa abayimbi bangi okutuuka olwaleero era abayimbi abayimbi abategeera batuwa ekitiibwa era bw'oba olina kyoyogera amanyi gabateeka tuwulire kyagamba Matimba agamba ki abadde alina kyagamba ku luyimba olwagamba ki ajja kubuuza nti gwatayimba biki nze siyimba naye tolowooza nti Arsene Wenger bw'aba alina kyayogera ku mupiira oba Ferguson nti wakubanga yagumala mu bbinika nedda mba mmanyi I understand. Kale ebbanga lyemaze mu bintu ebyo okuba nti badde nsobola okutegeera abayimbi abo era nabo bakugamba bantegeera ebbanga lye bajjanga nga nze gwe balina okusanga ng'era mbategeera ne mbayisanga omuntu bw'alina okuyisa abantu. Kojja katono nnyo nyongera okutegeeza abatugoberera Kojja Kagato exclusive tuli mu buzibu Kojja essimu yange temuva mu ngalo alwawo okukwata ku smartphone kati essimu yange gye yeyambisa okubeera nga alabako byalaba naye nange gwogerega taata sitonjerega sagala nine eyange yingirina gye yasigaza mu tusaasire essimu bagimubyeko era tuli mu kubeera nga tunoonya baagala kunzita essimu obadde ogenda n'essimu yo nti obadde ogenda n'essimu
Olwokusatu nali ndugusuulamu kabalwa simu eyo. Yenna ali eyo muzira kisa ayinamu essimu. Koja simu sente bukasimu. Nze ate sente nzaagala. Twagala iPhone. Nsa iPhone sijagala. Ali muzira kisa yenna ali eyo oba oli awo oyina essimu Samsung zimukolera nnyo ziri user friendly za kigambo ekyangu. Ziri user friendly obirenga nayo omuyambadde ku mutimbagano n'osonga aliwo byenjagala omusharingira oluusi ng'ate olina sooka musisinkana. Otherwise mwena abatugoberera tugezaako okulaba tukusiigira ekifaananyi ky'ebyafaayo gwe by'otaalaba by'otaawulira bye bataawandiikako era by'otayinza kubanga omanyi kuleka ng'oli ku mukutu guno. Kojja njagala tulabe ku munywanyi wo Amani Basudde. Tusukumye ennyimba 5 tulondemu lumu tutuneko ngera bwe twakoze ku Lwakasozi twakoze ku Zaakafeere mabega wali. Okay, nyimba za gundi nyimba za Amani Basudde naye yalina ennyimba ze. Okay. Era Amani Basudde yayimba ennyimba nnyingi naye ng'ezimu ku nnyimba ezasinga omutunda zibadde onnangira simu yo. Simira nnyo bintu byakunnangira nga nja kufuna essimu. Amiina. Nja kufuna. Oluyimba osookera waggulu nga tonabaako kye waakoze oteekawo oluyimba. Okay. Baluyita Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa luyimba lwatunda nnyo Amani Basudde. Kuva mu mwaka gwa 87 lwafulumira. Okutuukira ddala lwe yaluzzaako lunaalwo mu 93. N'aluzzaako oluyimba lwe bayita Mukyala Mugerwa Part 2. Yatuwanga episodes nga bwe tukola wano. Ye alukulukuba. Naye bw'amala okuyimba ennyimba eziwerako. Ate n'alyoka ayimbayo oluyimba. N'akuletera paati endala eya Mugerwa. Naye oluyimba olwokubiri lwe yayimba baluyita Mu Bunengoye. Mwangamba bwe nabalangira nga mwambala obusa kana akasajja bakawendula. Lwali lulungi nnyo. N'akuba oluyimba Ekiwuka Ekyagwa mu Ntamu. Ekiwuka Ekyagwa mu Ntamu. Lwasukkuluma. Lwali luyitirivu. N'akuba oluyimba kama yali kuba nyimba za gundi nazo zaatusobera. Kati ku Kiwuka Ekyagwa mu Ntamu kuliko oluyimba ate akadda nnyuma. Kwalwamu y'Ekiwuka Ekyagwa mu Ntamu. Waliyo oluyimba akadda nnyuma. Yes. My God. Lwali luyitirivu. Oluyimba lwali luyitirivu. Bwe mwagambira nti abange muliyo mutya ng'era omuntu ategeera ky'alina okukola banyumiza amala kubaaniriza sisangika nyinza okukwagaza endongo eno. Yes. Omuli Kerementina kale abamu baluyita Kerementina. Mwakulagirira ekyabakuza ku litya eddene. Yes. Olwo oluyimba nalwo nga lusukkulu. Lwali lulungi nnyo. N'akuba oluyimba Baasi Dunia. Baasi Dunia. Lukyayogeza abantu nakati by the way nga yogera mu kine ekiseera kye tuli. Yali akalumala n'aleeta ennimiro y'okubuganga. Ennimiro n'efuuka ennimiro. Bakulayiniza ennimiro Kojja. N'agamba kendi ticca tunaazuuzumba. Ennimiro gye naleka ku buganga. Saagireka lwa bulungi. Liriddamu lifuuka essagazi nga bwe twalisanga okujja. Mugennyini lifuuka eddungu. Omwana wa Namyalo Ndayira. Tulaba ennimiro y'okubuganga. Ng'akugamba ennimiro y'okubuganga agamba nti nga gwe lowooza ebuganga omanyiyo. Ebuganga bw'oba wakayita ku gundi ku Katonga. Yes. Waliwo batunda lumonde nga bamuwozezza nnyo. Ntegeddewo Kojja. Masaka Road. Naye lowoozaamu ng'agamba nti ate ebikuta ng'abisomba ntwetwe. Entwetwe omanyiyo. Entwetwe emanyiyo Kiboga kya Nkwanzi. Kakati oyinza okugyayo ebikuta leete oteeke mu nnimiro. Tolaba nti yali ali ku mulimu munene nnyo naye ennimiro yamukeeta olw'okuba gwe baali omunafu alya nnyo ate nga talina kyayagala kukola. Kojja nga ajjayo makulu ki? Yali agezaako okugamba nti okukola n'omuntu omunafu. Yes. Ate n'abeera n'omutima omubi ng'ayagala okutwala bye mukoze. Kati n'akuba oluyimba olulala. Yakuba abakozi okwekolera. Yes. Ate n'akuba n'abakazi kya bbeeyi. Kwegamba lwe luyimba Basudde yasooka okukuba ng'awaana omukazi. Ezisigadde zonna.
yali avuma bavubi yali ku Equity for Men ne ku olwo egundi gwe bayita oluyimba lwe bayita abakazi okwekolera yali abakutamya ng'akulaga obubi bwabwe ng'abadde akola ate n'alyoka agamba nti abakazi kya bbeeyi ku album gye bayita eggwala eryebusege kitegeeza ye nga waliwo keriki waŋŋamba nti besetinganga n'aterawo ne community oba ensi okumutegeeramu ekyo nti gundi ye ku bakazi tayagalira ddala kati ye ate yali akugamba nti naye ate lwakuba abavuma naye abaagala nnyo nnyo naye wabw'owulira nga engeri gye yakuvuma tomwagala erekayo olekayo kyekifaananyi kye yali yazimbira ensi ng'ate bamwagala era ensonga lwaki olaba nti yalina abakazi bangi n'abaana bangi yagamba nti nina abakazi ekirungi n'abaana kojja muzino dulwali tusukulumyamu leero tugenda okuwa amakulu Basi Dunia wadde nga waliwo kati singa lubadde nga ekibuga ekyagwa mu ntamu nalwo lusoboka kati enyimba bbiri zo zikulembera ziri bwe ziti kajja tujjeko lumu tujja kujjako oluyimba ekiwuka ekyagwa mu ntamu kuba lwali education nnyo lwagwa we yalufulumiza by then twali tuli ku campaign ya kulwanyisa AIDS era waliwo empaka zaali zitegekeddwa ne Uganda AIDS Information Center yali emaze okuteekawo omulamwa gye tuba tuyiiyaako koja oluyimba luno lufuluma ddi lufulumwa ddi studio ki oluyimba ekiwuka ekyagwa mu lwafulumira mu Nick Studio yali 9 producer kyolwo ya producing oluyimba olwo yali ayitibwa Tim Kizito akyaliwo ali America yabuuka dda koja birungo ki binonogo ki ebiri mu luyimba tunalaba nakumanya makulu gaalwo binonogo ki ebiruleetera okusukkuluma ku ndala ezi technically ennyimba z'abasudde zaali tezimanyiddwa mu kubeera mu bivuga bingi naye bwe baali batandika oluyimba ekiwuka ekyagwa mu ntamu ebivuga kumpi buli kivuga kyewandirabye ku siteegi bakiteekamu ate ne bakiwa gaapu ne bakiwa obudde bwakyo arrangement yali nnungi production yali nnungi baali balukubanga theme yali nnungi general effect yali nnungi dynamics ezaidi mu luyimba zaali nnungi ne general interpretation oluyimba lwonna nga bw'omala odduwulira amakulu g'ofuna n'entegeera gy'olutegeera nga ne bw'oba tolina magezi gamala era olutegeera oteeka okulutegeera kojja ku mwana wa 2020 eno bamanyiwo kati waliwo abali mu kunoonyereza makulu ki amakusike agali mu kiwuka ekyagwa mu ntamu amakulu amakusike agali mu kiwuka ekyagwa mu ntamu baali ffe munnanka mu art tukiyita depicting yetya oli okukola ekintu ng'alina kyagezaako kwoleka kati oli n'asamba omupiira ng'ayagala kulaga nti omuntu bw'oba toyambadde nga tongosamba omupiira osobola okufuna ekizibu n'alaba ng'asamba omupiira n'olaba ng'asambye ejjinja kakati oluyimba no lwali bagezaako kulaga obulwadde bwa mukenenya obuli mu nsi kati nga kyekiwuka ng'entamu mwe kyebagamba mwe kyagwa obulwadde bwa mukenenya bufunibwa butya kati wobufunira yentamu era nagamba nti naloose ekirooto ewaffe mu kiro nafunye ekirooto mu kiro nenjatya nnyo ebitalojjeka ng'ekiwuka kigudde mu ntamu nga kinene okwenkana kapa akato nga kirimu enkula ya munya kyokka ng'ate bw'okyasa bw'oyasa entamu tewaba kulya
Yes, line eyo njijukira. Na bwe tunakikuba tunayagala okikuba. Tujja kwasa entamu. Entamu ate nkuba mwe tufunye. Tumala kwasa entamu. Tujja kukyalidde. Kakati nga toyina bw'ogamba nti AIDS engeri gye bamufuna ng'omusajja bagenze mu kikolo ekyomukwano n'omusajja mbu abakazi tubatte kubanga mwe balowooza nedda. Bagamba nti batte basajja era bw'oba tewakyali kulya naki kigenda mu maaso. Baali balina kusala magezi bawona batya obulwadde obwo. N'akuwa n'ebyokulabirako nti solutions. N'agamba nti mukama w'ensi eno yakola olugo. Yalina ebibala bye naye nga abantu bajja ne babibba. N'akolako olugo. Kati olugo eby'embiba abaali abawanvu bajja baanogako bino ebyetoolodde ebbali byonna ne biggwayo. Kati ng'okufuna ebibala olina kulinnya kuyingira munda ku mulyango gwe yateekawo ng'ate gwa kigu. Ekigu okimanyi? Ekigu nkimanyi. Kakati nga ajjawo bw'ati gwe n'oyitawo. Oba ogenda bw'oti? Naye n'agamba nti abantu buli ajja nga ye aggulawo n'alatta. Nga ebibala ogaayo osolobya bw'omira. Naye majjukira nti lugenda kuba lunaku lumu. Nannyini akizige nti bayingira mu kigu munnanka ye ne babbamu ebibala bye aggalewo. Kwolwo lwaliggalawo ekigu kye n'otafuluma. Lwe lunaku gwe lwogenda ng'ogoza ndi abulijjo nzengendawo. Bulijjo ono wempita. Kati ogenda okukakana nga obulwadde bukukoze eki? Bukutte. Olunannyini kigwaggaddewo. N'agamba nti oluyimba olwo yalugamba nti yalukunyonnyola. N'akubuulira buli kimu. Nawolekyo kyava gamba naye bw'oba kibawo ekityo weerekereze buli kyokola. Ate wasa omukazi omuteeka awaka. Oleme kugenda ng'otangatanga kutuuka kufuna ki? Ku makyano ekyemisana n'okiryawa? N'okirya sseguko eky'eggulomboya. Nkategedde. Kati ate n'agamba nti ate ennaku obulwadde buluma omuwuulu ebitalojjeka. Kuba n'enjala ekuluma. Naye ekuluma. Tolikkuta. Oluusi osobola ogamba mugenda gino osanga nga oli alina omusajja olwo togenda kusula. N'akunnyonnyola n'agamba nti kati kwata ssente zo oba olina gula ebyolya olye. Naye ate bwe munaaba muganyi Katonda agenda kunyiiga ggale ensi eno agizikirize n'obulwadde obwo. Alyokaddemu akola eggwanga etto omuli baabata abatakola ki abatayigadangangako. Koja ebiseera nga ako kakasiriimu nga kabulabe ddala. Era yagamba nti kalwawo okumanyika nti okalina. Yes. Era we yagambira nti akawuka ka mukenenya kagumu okafukiriza kamera pipa gy'okima. Kalwawo n'obeeramu nga tebali amanyi nti oli mulwadde. Abantu bagenda okukamanya ng'ogenda kufa odulinga bagenda okukamanya. Naye nga balowooza nti wakafunye eggulo. So ng'oba omaze nako emyaka. Era nagamba nti naawe atannamerusa nsigo yo toyinaayina. Ojja kumerusa ensigo yo weesirikire. Era buli ali wano yenna alaba mufu. Ekyo yali message ennungi nnyo okugamba ekyo kikusobozesa okuba nti weewala obulwadde ng'omanye nti buli gw'otunuulira muki mufu. Keko bazadde baffe ke batugambanga buli woogenda mu kikolwa ekyo owedde. Naye n'obuuza nti gwe wanzijawa. So message enkusike yali ku bulwadde bwa siriimu. Bwali bulwadde bwa siriimu. Ekiwuka ekyagwa mu ntamu. Era oluyimba olwo nga n'olwafire Lutaaya baluyita Alooni zatambula nnyo ebiseera ebyo n'olwa mwana mulenzi bamuyita Walukagga akanywa Mathias Walukagga zatambula bulungi nnyo. Kati ye ate gundi n'akuba luvannyuma nnyo. Aliwa Paulo Kafeero n'akuba luvannyuma nnyo omuzannyo matatu. Gulimu enkwangala. Enkwangala. Abantu bagenda bagira mpola. Naye ekiwuka ekyagwa mu ntamu lwali kabejja. Bamenyawo zonna okutuukira mu 1900 89 Ese yali 89 okutuuka gundi bwe yafulumya oluyimba nga mu kutuusa kati bwe yaviirayo. Yes. Ate abantu ne beyongera okutya. Wali yaluyimbyeko ate wano kirabikiddwako. Olwo ne feeling ng'afulumizza gundi Alone and Frightened. Yes.
Alone and Frightened yali wa 95. Kojja nga tutunulira ekibuga ekyagwa mu Ntamu nga bwe lwafuluma nga bwe twagambye kwe twayogera ku luliku lwa Kafeero luno lwakola lutya sales lwatunga rekodi zikize lulina rekodi nti yagenda ng'odduyima luyimba olwo yalinga mugezi nga alukuba sho egenda kuggwa naye yagenda ng'era oddumalanga abantu abasinga badduse muki muhoolo mwebabanga akubidde bagenda balumanyiira mpola mpola wagamba nga buli gwendaba wano mufu nga buli watunula ku munne neyazze ne munne mu bidongo n'amutunuulira yagenda nga okumala okunuuna ku soda bwati gwanywa okutunulawo ng'adduseewo lwatunda emyaka gyonna lwali nani stop alwamaanyi naye terwatuuka ziri zenku luli lweggambi naye nga nalwo lwatunda mu biseera byalwo kojja ye nga yo omuntu bookings biki wafunawoko oŋŋambye okuleko yali yayitibwa baba AIDS abagundi nga bamwagala nnyo oluyimbo ba AIDS Information Center Uganda AIDS Commission era balukozesanga nnyo bazikozesanga nti asaki kuba ayinza basaba ssente ne bagwa n'ekawansazi naye nga bazaagala nga bwe twakozesanga era ezafire lutaaya n'oluzimba n'oziteekako abantu olwa AIDS awareness yes nga balukozesa kojja nga tuwumbawumba omuyimbi nga Basudde oluyimba luno mu nsengeka ey'ennyimba gye yazimbamu lwali eno ku nkomerero nga Mukama anatera omujjulula Basudde yalina ekizibu kimu tewali luyimba lwe yali atandika kuyimba n'omanya kyanayimbako okuggyako oluyimba lwa mukyala Mugero lwokka n'oluyimba mpozi olulala baluyita nabulime naye era nolwo bwe yali atandika yalwawo ng'akyalina byannyonnyola yalina kyebayita introduction nga nolwo oluyimba lulamba asooka n'ababuuzaako n'abanywa n'egyava n'abagamba nti ojjagamba ndi neewaanye naye naawe bw'oliyimba ebirungi olyewaana nadde n'ogenda okwegiranga ennyimba ze yayitidde wawanvu Tony ensabika y'ebigambo byonna byali ti tewaliiwo kiwali oyinza kugamba nti ekyo kijjeemu tyoba mu bulamu kino yali editor nga composer writer gundi nze jja muyita narrator ate nga editor byonna ng'abirina kojja tuyinza okufunako okuba producer abo Mukama singa abatusaasidde abakola ku nnyimba ezo ez'amaanyi netufunayo ko gwe tukyaliwo ne tukuba simu ne tufunako experience ye nsobola okubafuna kuba bonna twali tumanyiganye twalinga tumanyiganye kojja technically producer gundi yalinga kigonda gabasajja bano bajjanga bali velo composing buli kimu oludde bakisetinze okuleka okwata balinga producer ya anti yoyo omanya abantu balowooza nti yaterege kabiri ate oyo taba producer kati producer wa firimu yabeera nannyini firimu kati bwegamba nti gundi yali producer kakati nga oluyimba gundi kasajja bwe yabeera producer aba yaguza nnyimba ezo zibazize ate oli ali tekiniko wali mu kukwata ali mu mashini ate oyo tetumuyita producer tumuyita director ate yaba directingako ebintu byonna ne bweba firimu ono abeerawo nga muzannya gundi kolaki kuba aba directinga kati producer yabeera munnanga yabeera ateekamu ssente ekya generation eno kiraka kyakyukamu anti kati nze nkuwulira bintu nga bwe biteekwa okubimanyiddwa gwe bonaaba bw'olowooza bwoti ojja kumanya naye ng'omanyi kifu baproducer n'essiimu producer kati bwengamba nti kati olaba firimu gye bayita Ssanyu producer waayo ye Nabwiiso tolowooza nti abagizannye oba abagizannye oba yagikwata
akwata abeera AD abeera gundi DOP director of photography tolowooza nti akwata yabeera bano abasajja betulina kati balina beyita taito nkyamu oba weeyise taito nkyamu kati gwe nogamba nti bakwata firimu kati Loving Beyond nti gwakutte kamera gwe producer era mune producer kati zenaba firimu n'ennyimba ezitegerekeka ennyimba zonna ennungi zebakutte bajja kugamba directed by yakwata kamera then wa audio by ne bakubuulira ne singer ne audio ne nanyini audio wajja kuwandiikira ojja kulaba nga waliwo ne writer w'oluyimba yes ng'ate waliwo ne author title nkyamu gye beeyita abantu beeyita title nkyamu ku bintu ebyo ebikwatagana n'okukwata mbuyeze producer w'oluyimba ntumbuza anti ya producing ayinza okuba nga producer nga ye yalusasulira bano feno ate tuba tutegeeza wali mu kuba bidongo n'agattagatta oyo si aba producer oyo abeera director of audio yabeera director w'oluyimba olwo director of music then olina abeera director of photography agenda okulukwata ku lutambi ako nako ndowooza tukatereezezza era nsaba omanyi nabagamba lino ssomero naye anti aba abantu olwokuba ekintu bakyagala ye ajja kulaba nga nze abanafuya very true mba sikunafuya ate manya producer director yaba asinga okuba ow'amaanyi nkitegeera producer director yasinga okuba ow'amaanyi kuba yamaliriza wano emirimu gyonna gogenda ogigwamu nga yagikutte mudda era director asobola okulemesa oluyimba lw'okutambula kuba yakola buli kirungo ekirimu yakiteekamu producer mulimu gwe kuteekamu sente ye kuteekamu sente ye kumugamba tugenda kukola kyo kino ye n'agamba okay sente mmeka nti bukadde bwe buti ate kati omulala waliwo ne babayita publisher yazitunda nazinoonyeza kati mwe mwali nnyo wano ku publisher publication ziwano ne production era nga nayo mukola kugamba ndi baproducer nga babeera nga bwebali nga Mwami Kasajja nga director abeerawo Wile Mukasa obaani oyo yali technical director yabeera technical eri mu byuma yabitabula buli kimu ekyawulira nkyo kyandisanye mu luyimba era muntu adirecting oluyimba olwo bwe lugenda bw'aba anyumirwa nnyo bass ojja kulya oluyimba nga lusingamu bass bw'anaaba anyumirwa nnyo solo ojja kulya nga oluyimba lusingamu solo kojja kye kiringa wano tubeera ku mipiira manyi ndi mundabi wa mipiira nze bw'osanga kooki nga yali striker ojja kulaba nga ateeka ba striker 6 oba 4 mu nampani era tiimu ye olugobo olutebirwa bw'abanga yali midfielder yes apakira midfield n'otya kubanga obwongo bwe buba nnyo awo buluwooleza mu bintu ba striker bye bazze bamukola okuyita mu midfield ye bwaba yali defender era defense ye ttiimu gye bagamba nti yezannya baasi nkitegeera olaba kizibu nnyo okugenda ettiimu y'eggwanga eriyitibwa Italy tosobola kuva eri n'ogikuba goolo zisukka 3 Italy tegobera ku goolo nnyo ezo 5 mmeka egobera ku emu 2-0 2-1 neddayo neeyimirira emabega okuba mama Paulo Maldini gye babeeranga mentally coach obono gutuyise director wa music wanyumirwe nnyo wasinga okunyumirwa ekintu ekisingamu obungi mu luyimbo n'omupiira bwe gubeera. I understand. Kale siyinza kubeera nga nkususa wano naddala ku episode eno eya 20 nga tunyonyola obaolyawo ku bulungi bw'ennyimba z'omugenzi Basudde. Tulonzeemu oluyimba lumu ekiwuka ekyagwa mu ntamu nkakasa nti kojja akunyonyodde bulungi biki ebiri mu luyimba olwo era naye notegeera amakulu gaalwo amakusike mpozi ng'okuleka nga ogenze mu comment section noterayo oluyimba olulala luyagala tudda tugaziyeemu kuba twongere okutegeera amakulu agalulimu otherwise iffe tusobodde okubeera nga tukubbirako olunaku olwaleero
nze ade Wilberforce Kino Muyanja mbadde ne Kojja Kagato tusinkane mu video ezijja maaso awo nga tukuzimbira profile ez'abayimbi bannakinku abayimbi abakola ennyo oba bakolera ennyo endongo eno okubeera okutuuka wano weeri tujja kunokolangayo omu ku omu gwe gwoyagala gwoteka mu comment section tumukwatako naye ffe tulina abaffe olwedde line-up weeri betugenda okubeera nga tutangaaza otherwise gwe wenna atugoberera nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo era bakutegekere omukolo gwo gaggadde bakuwa photography videography decoration bakuwa entertainment cake and music oba oliawo ne ba MC abalungi ddala banoonye ku TikTok yaabwe Focus Event Services babeere nga bakulaba oba olabe ng'olaba ebyo bibazze bakola tulina Focus Graphics and Branding bagamba nti bo babrandinga business yo bakuwa bye bayita waliwo ze tuyita business card stickers waliwo ze tuyita banners waliwo ze tuyita billboards signpost byonna banoonyeeko onnamba z'essimu kwe ziku screen ate era tumaliza ne bannaffe aba bicycle kick Kojja Kagato ono akuyita n'agamba nti komyawo amaanyi ag'omumaka obako si maanyi Kojja sigeri amaanyi ag'okwetikka sikwetikka na kulwana na kuba baawaka nedda ssebo jangu awaka ofuuke nga ggwe batandika okugamba nti oyo alina amaanyi kati Kojja Kagato okugenda kunya kuwagenda n'oŋŋamba nti gwe abawagizi b'omupiira ne wabanga timu bagikubye goolo 8-0 olukoma weewaka ssebo omubiri guba gumanya ekyokukola agamba nti olw'okubanga bicycle kick teri oli batakugamba mbu omanyi ebikompola by'Iraq kati eby'Iran binkoze bubi nnyo omanyi baŋŋambye egindi eriyo Ebola kyenvudde nnemwa kino nedda ekyo tekisoboka mbadde ku mulimu eyo banna omusajja zammanja omusajja emirimu gigenze bubi nedda ssebo bicycle yo olutuuka ewaka bw'ati ng'okola ejawaka nga bakubuuza ni kitu gani ng'okoleza zike mugaati Kojja bantu bali namba isi olwekyo ojja kubanga okuba ku simu 0752 okay ojja kubanga osobola bulungi nnyo okufuna ekiyitibwa bicycle kick wonna woli mu ggwanga wonna wooli tujja kubanga tusobola bulungi nnyo mu kutuusaako ate era tujja kusobola bulungi nnyo okugamba nti kino kijja kuba bwe kiti kino kijja kuba bwe kiti so tujja kubanga tutuuka ne gy'oli ne bonaabeera na mayiro 5 nsobola okusaasira kwange eri abantu bonna waliwo be nabadde nina okutwalira ku lunaku lwokusatu eddagala lyabwe nga nino dibatwalira ne banzibako essimu nga gundi zammwe zonna contact sikyasobola zifuna nsaba n'obuwombefu obw'ekika ekya waggulu abalaba interview eno essimu yanzibiddwako naye nina eya mukyala wange mwenteeka namba kakati sinafuna yange sinafuna muntu angulira simu kati mumpeereze details ne addresses zammwe buto n'essimu zammwe bannange abaweereza ssente zammwe mbasaba si lwa bubi bannange emukwano kale tetuyinza kusukka wano obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano twebaza mwenna abanyumiddwa episodi zaffe zino okuva gye twatandikira paka ku ya leero bambi mutukoze bulungi mutuwadde amaanyi okulongera okubeera nga naffe tufumba tujja kuddingana mu episode ejja mu maaso wali nga tukuzimbira profiles ez'abayimbi ab'enjawulo tujja kulondangayo omwomu naddala mu generations ez'enjawulo ezize zikola endongo oba music gw'onyumirwa ennyo genda mu comment section oteremu ekyo oba oyo omuntu gw'oyagala twogereko neera tujja kuba tumukuzimbira wano yemmwe abatufuula kye tuli era yemmwe abatukoze obulungi obutagambika genda osubscribe nga tanaba tube nga tutambula mu maaso otherwise tukube wano tusigale mu video ezijja mu maaso awo for now bye bye